buli kimu ne bwe kiba kirungi kisobola okukozesebwa. So ne bansaba bantiiko obubaka, simanyi oba batidde mateeka oba batidde kuba bawaddeyo ntono, naye bwe nasalawo bakulembera newaayo n'okwetikka obubaka bwabwe. Bampadde ebbaasa wano, nsaba onzikirize mbere nga zigikwasa. Eno ya mitwalo 6, eno ya mitwalo 5, eno ya mitwalo 2, eno nayo ya mitwalo 2, eno ya mitwalo 10. naye tebanamu nominatinga bo tebanatuuka, naye era naye yesimbyewo ono muganda waffe Faruk alongireko atubadde cheeki ya mitwalo 50. Father, obo mwe muli abakulembeze baffe aba local government LC5 ne LC3, naye nange mukama wange nange ninamu, era nange saba kulange ne MUP naffe tusonde akakadde ka ssente akajja okutuusibwa eyansize. Eyo ensonga nga njibuddeko mukadde wange Father Alex, nzikiriza nkweyanze olw'okwanjula kunyanjudde. Tubeesa ekitiibwa okumanya bannaffe barecognizinga enkyukakyuka ezibeera mu ffe, era tukakasa enkyukakyuka ezo ziwa amaanyi baganda baffe abalala naddala abavubuka. Bannange njagala tusooke twebaze Katonda. Omanye ebiseera ebisinga tosobola kumanya ky'olina okujjako ng'okifiiriddwa. Tubadde wano nga twegeyamu ne Honorable Balimwezi oyo nga tugamba bannayuganda tetumanyi kye tulina. Eddakiika 30 eziyise ebadde winta wano nga ffenna tuli mu tubutiti ng'enkuba etonnya. Eddakiika 30 eziyiseewo kati tuli mu sama. Eddakiika 3 oba essaawa ntono eziddako esobola okuba nga sizoni ndala. Uganda yensi yokka esobola okubeeramu sizoni 3, 4, 5 mu lunaku lumu. Kikulaga nti ensi yaffe nnungi nnyo. Bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Bannaffe abamu abatanatambulako kutuuka mwezi ensi zikulaakulanye ezisajjakudde temusobola kumanya kyanjawulo na kyabugaga, naye embeera obubeera ey'obudde bwe tulina eno tweyagaza, tulina ogyebaliza Katonda nene tutakoma okwo ne tufuba ensi yaffe ogikuuma n'ogikulaakulanya n'ogiyoyoota esobole okweyagaza ababaliddewo nga ffe tuguddewo. Mukadde waffe Father Tevo ate ako kanyumidde, kati awo ndi nange comfortable okweyita Bobi Wine. Ate wa Father naye alinayo erinnya lye eryakabi. Father, nsanyuse nnyo olunaku lwa leero, si kuyitibwa buyitibwa ng'omugenyi omukulu ku mukolo gw'abavubuka, naye ate nensangawo ne Father nga sijja si muvubuka naye nga kyali. Father, oli wa Mukisenyi naye nange ndi wekamuyu eyo kamokya, so ffenna tuli basite. Egomba wali wa taata naye era naye waffe, naye nange ndi munasite Father, era ebyasite mbitegera bulungi nnyo. Kyakitiibwa nnyo Father nti mu bifo ebyo ebiri branded nti walina kuvaayo bantu bakyamu, Omukama akikola nga akigenderedde n'asitulayo abantu nga ggwe n'abajja mu Kisenyi. Nkakasa abali wano ku mukolo guno n'abatulaba eyo Bunaayira n'abaana b'omu Kisenyi abafuba okukyusa erinnya ly'omu Kisenyi n'okuli rebrandinga, bwe bakulabako bakwenyumirizaamu. Era okulaba obulabi nkakasa abanaddiini si baffe Bakatuliki bokka, naye n'Abasiraamu n'Abakolokole n'Abaprotestanti nabo bafuba okwerebrandinga, okukyuka babeere ekyo kye baagala okubeera.
webale nnyo tuwakya kulabirako Father, era naffe twebaza Omukama nti azze atukozesa okwetransforminga. Ne wandabye ntambula nze ntambula negendereza semenyeka Father naga olaba akakyalimu naye nga kyakitiibwa nnyo. Ate Father mukwogerako mukubulirako olina kyoyogeddeko mwate oyinza okuba okyogedde ngaasaaga naye kiri very very inspiration beyagaliza bwa paapa naye ate ng'Omukama atuteeka mu nsi n'agituwa ebire yaffe. Father, that is a very inspiring thing. Like Dube yagamba, the Pope was one day an altar boy. Ate nga kituufu. So okumanya nti n'olulimi lutonzi Father no bayinza okujjayo bu video buno mu myaka egy'omaaso nga tufunye paapa omuddugavu asoose ne bagamba yakyogerako. Father wekiro ekyalinze emyaka egisukka 15 egiyise naleero mu geto zange ne ngamba ndi president. Obiraba Father? Kale nno olulimi lutonzi. Baganda bange mwenna neesimye nnyo okufuna omukisa okukyazibwako okubaako obubaka bwembawa. Obubaka bwange obusinga nabadde mbutadde mu kitabo kino nga bubakubiriza okubeera abavubuka ab'enjawulo. Naye ate nkwatiddwako nnyo okwogera kwa Father ng'ayogera ku bintu ebiri ordinary ebiri real, ng'ayogera eri abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Ate nga tabiri limitingidde just ku bunaddiini naye nga communicating in real life. Father, ina message gy'otuwadde naddala eri abavubuka okwe-improvinga okubeera worthwhile, okwewa challenge, okwewa value. Abaana ab'obuwala abakubiriza okubeera ne value. Kuba omwana ow'obuwala obeera nga akamuli ka roza. Akamuli ka roza kaba kafaanana bulungi nnyo naye kabaako bu petals mu Luganda so obugwa those are thorns, bu petals akamuli kabaako obupaati osobola okunyulako kamu tekirabika naako okubiri kiyinza obutalabika naye gyokomugenda ng'okunyulako obu petals eba tekyali rose flower. So eri abaana ob'obuwala, it is the value that you give to yourself, to your body and to your character. Ekyo nsaba mu kitwale kibayambe kibafuula abakyala ab'omugaso abasaanidde abatanyoomebwa abaweebwa ekitiibwa. Ne baganda baffe abavubuka ab'obulenzi kikulu nnyo okumanya value yo ng'omusajja naddala ffe wano mu Africa. Thank you mama. Omulabo omwana yina value. Nti mubeere bakozi nnyo mufube okwe-improvinga buli lunaku olukya baako kyoyiga making sure omulabewo asinga yeggwe leero. Fuba nnyo okulaba nti nkya oli wanjawulo ku muntu gw'owabadde ng'olina kyoyize, olina kye weeyongeddeko, oba mu mpisa oba mu kumanya oba mu nzikiriza. Kijja tukola bulungi nnyo, kijja tuwa abavubuka ab'omulembe ogunajja. Nsanyukidde nnyo n'obubaka bwa chief guest mukulondya nabo. Thank you very much for that message. We just told the young people that they are unstoppable, and that is true. Young people, you are unstoppable. Tukiriza nti ku mugigi guno n'obuyambi bwa internet newankubadde giddeko naye ebizibu byayo, naye nti mumanyi kye mwagala. Omwandiisi omu gwe bayita France Fanon yagamba every generation must discover its mission and then decide whether to betray that mission or to fulfill it. Buli mugigi gulina okumanya omulamwa gwagwo, nti ab'omugigi gw'abajjajjaffe balina omulamwa gwabwe, ab'omugigi gw'abakitaffe gwabwe, ab'omugigi gwaffe tulina omulamwa gwaffe, n'ab'omugigi ogunaddako.
so tumanyi omulamwa gwaffe nga omujiji guno gwa kukyusa mbeera zaffe, gwa kumakinga sure tutransforminga ensi yaffe na buli kimu kye tuli. Abaana baffe baleme kusoomozebwa na kusoomoza kutufeesinze. Abaana baffe baleme kubonaabona nga bwe tubonyebonye. Abaana baffe baleme kubula nga basinga okufa obungi kuffe bwe tubuze. Ekyo kiri eriffe tusobola okukikola era tuli unstoppable. Muli unstoppable. Mulina okutuuka kwekyo Mukama kyabawa kuba olwedde mukirabye. Ate ababeetoolodde ng'e Kenya ne Sudan ne walala